إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أتينيزوا الله سبحانه وتعالى tumwegairira asokusasiya n'emirembe kw'ekitiibwa Muhammad sallallahu alayhi wasallama. Tulikyali mu ntandikwa y'ekitabo adabu at-ta'ami wash-sharabi fil Islam, empisa z'okulya n'okunywa mu Busiraamu. Obukulu bw'omulyango guno ogw'empisa z'Obusiraamu ate tunnayingira mu kulambulira empisa z'okulya n'okunywa, twagala okulaga obukulu bw'omulyango gw'okumanya empisa zino ez'Obusiraamu. Ekigenderwa mu mpisa nga bwe twakulaze barakallahu fiikum, wano twagala kulaga empisa z'enneeyisa ez'enjawulo nabbi ze yaluŋŋamya ku muntu ogenda okulya, okunywa, okwebaka, okutambula, okukyala. Gwe mulamwa guno biidhini subhanahu wa ta'ala, si kwogera ku adabu nga enneeyisa mu mbeera ey'awamu, empisa ennungi n'embi, nedda si gwe mulamwa, wabula wano twagala kulaga adabu enneeyisa ez'enjawulo nabbi ze yakulaga alayhi salatu wassalaam mu mbeera ez'enjawulo. Omulyango guno ye gimu ku miryango emikulu ennyo omusiraamu gy'asaanye okufaako n'okufaayo ennyo okugitegeera olw'ensonga ez'enjawulo eziwererako ddala. Ng'ezimu ku zo ze zino zitwakuleetera wano wammanga biidhini subhanahu wa ta'ala, ezikulaga nti guno omulyango mukulu omusiraamu okumanya empisa ez'enjawulo mu kulya, mu kunywa, mu kwebaka, mu bintu eby'enjawulo. Kikulu nnyo okuba nti adabu, empisa zino buli musiraamu yenna afaayo okuzimanya n'okuzitegeera, n'amanya nabbi mu mbeera y'okulya yeeyisanga atya, mu mbeera y'okwebaka yeeyisanga atya. Kikulu nnyo okuba nti buli musiraamu yenna afaayo okutegeera empisa zino. Ensonga esooka, empeera ennene Allah subhanahu wa ta'ala zaakuwa ng'oterezezza omulyango guno. Omulyango gw'empisa ze tugenda okwogerako bw'ogutereeza, waliwo empeera ennene gy'osobola okufuna maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Lwakuba ekyennaku eriyo abatafa ku mulyango guno ne bagutwala nti abamu basobola okugugira, abalala ne batagufaako, nga bw'omubuuza nabbi yeeyisa atya, mu ntuula mu kulya yatandikanga atya, okwebaka yeebakanga atya, eriyo abatagufaako. Bwe yali ayingiranga omuzikiti mu kufuluma, adab qada alhaja, ogenda kumala kyetaago, nabbi yeeyisanga atya. Eriyo abatafaayo ku mulyango guno nga bagayaavu, so nga ate waliwo ebintu nga mwana wattu bitono mu mulyango guno nga bw'ogenda okugulaba nga kintu kitono nnyo, naye ng'ate empeera zaakyo nnene. Kati eriyo abafiirwa empeera ezo ennene nnyingi z'osobola okufuna olunaku n'otuuka mu maaso ga Allah nga miizaani yo yazitowa ng'ofudde ku mulyango guno gwe tugenda okuyingiramu, nga kintu kitono nnyo. Nabbi agamba kikole akuwa empeera Allah nga nnene subhanahu wa ta'ala. Ekyokulabirako, edduwa gye tusoma ng'omaliriza okulya, bigambo bitono nnyo nga bw'ogenda okulya, naye empeera nnene y'edduwa ki? Alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni
wala quwwa. Nabbi yakisomesa buli womala okulya, alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Dua yajja mu sunan Abi Dawuda, mu sunan Tirmidhi, Sheikh Albani naba manyabala bangi balaga nti ebigambo ebyo bituufu birungi. Ebimu ku nabi byakozesanga bwe yamalanga okulya, tujja laba n'ebirala nga tuyingidde mu mulyango guli ogw'okulya obyogera otya biidhini subhanahu wa ta'ala. Ni wano njagadde kuga nti edduwa eyo egamba nti alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am, amatendo gonna amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala yandisizza emmere eno, warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, era nangabirira nga tewabaddewo obusobozi kuva gyendi wadde amaanyi. Siti ndi w'amaanyi nnyo, siti teteekanya nnyo, la ne Allah zangabiridde subhanahu wa ta'ala. Ebigambo ebyo bw'obyogera, hadithi eva ku Mu'adh ibn Anas radiyallahu anhu anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaal, Nabbi yagamba man akala ta'aman, oyo yenna amaliriza okulya emmere, thumma qaala, oluvannyuma n'agamba nti alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, asonyiyibwa amazambi ge yakulembeza okukola. Buli bw'oyogera ekigambo ky'omaze okulya, ekyenkya, ekyemisana, ekyeggulo, oba kyonna ky'olidde, okuteka ekiyo n'ogirya, okutta ekindaazo wamaze okirya n'ogamba ebigambo ebyo, alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, osonyiwa amazambi gonna ge wakulembeza okukola. Allahu akbar. Bigambo bitono, daba empeera gy'ofuna buli lunaku ekomawo ng'okosezza ebigambo ebyo. Kati guno omulimu gwe tugenda oyingira bato bagugayalirira, so nga gulimu ebintu ebinene, gulimu n'empeera ennene n'ebirungi ebinene ebifaananako bwe bityo. Kuba okulya kukomawo buli lunaku, kukomawo buli kiseera mu bulamu bwaffe, naye buli bw'omala okulya n'oyogera ebigambo ebyo, maliriza okulya, alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Muntu akkiriza nti munafu n'amanya nti n'ekyengera ky'emmere kivudde eri Allah, si maanyi ge, si nti atetenkanya nnyo, si nti ali la. Bw'okkiriza embeera bw'etyo, Allah subhanahu wa ta'ala akusonyiwa. Edduwa tugiddemukko biidhinillah. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Alhamdulillah alladhi at'amani hadha at-ta'am wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa. Amakulu gayo getukulaze oba webaza Allah nti matendo gonna ga Allah subhanahu wa ta'ala oyandisizza emmere eno, warazaqanihi, era nangabirira, min ghairi hawlin minni wala quwwa, nga tewabaddewo busobozi kuva gyendi wadde amaanyi. Sina busobozi, sina maanyi, ne Allah ngabiridde emmere eyo n'osobola ogirya obulungi. Eriyo omulala nga bagiyisa mu kapiira, eriyo omulala nga so giteekayo nga bwagitaddeyo n'agifulumya nga bwagitaddeyo, mulala nga tesobola gendayo, n'ebirala ebyenjawulo. Kati oba weebaza Allah subhanahu wa ta'ala n'ofuna obulungi obwo. Ekyokulabirako ekirala ye dduwa gye tusoma ng'omaliriza okwambala olugoye.
buli lunaku twambala engoye ezadhikari kiba kirungi omulyango guno gunyweza n'obanga olina omugabo omunene kugwo. Walillahi alhamdu, Allah tusobozesezza ne tubawandiikira ebitabo nga bino mu lulimi Oluganda lw'osobola okwesomera. Edduwa zino oziraba tuzikuteerawo ne mu Walabu Luganda biidhini subhanahu wa ta'ala zifuna obeere ng'oddiŋŋana omulyango ogufaanako bwe gutyo biidhini subhanahu wa ta'ala. Edduwa egamba eti alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb, amatendo gonna amalungi ga Allah subhanahu wa ta'ala oyanyambazizza olugoye luno. Wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa, oyanyambazza olugoye mu hadithi eri emmere hadha at-ta'am wa razaqaniha at'amani hadha at-ta'am wano kasani hadha ath-thawb wakawe wakyukamu alhamdulillahi alladhi kasani hadha ath-thawb eri alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at-ta'am. Katuwebaza Allah kwambaza olugoye wa razaqanihi min ghayri hawli minni wala quwwa. Era nangabirira ate waliwo obusobozi kuva gyendi wadde amaanyi. Nabbi yagamba ate qala sallallahu alayhi wasallam, nabbi yagamba man labisa thawban, oyo yenna ayambala olugoye n'agamba ati alhamdulillah alladhi kasani hadha thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, asonyibwa amazambi ge yakulembeza okukola. Hadithi emusoma Nabi Dawuda, Sheikh Albani n'amanya abala balaga nti hadithi eyo amakubo gaayo malungi. Oliba oyambala olugoye n'oyogera ebigambo ebyo, Allah akusonyiwa amazambi wakulembeza okukola. Alhamdulillah alladhi kasani hadha ath-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah nakusonyiwa amazambi ge wakulembeza okukola. Bwe muli ogolo gwe tugenda okwogerako nti gulimu ensonga ntono nnyo zikomawo buli lunaku mu bulamu bwaffe ng'ate naye nga obulungi bwayo bunene maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Daba ogenda otuuka nga amazambi gakuggyibwako naye lwakunyweza mbeera eyo. Kati lw'omala okuteekamu olugoye lwo osika ekyengero ekyo, laba ekyengera Allah kye yatuwa. Ebisolo byo tebirina ngoye, ffe Allah akituwa nti omubiri gwo ogubikka n'engoye ezo ebyambalo. Bw'omala okiteekako n'osika obulungi bwa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah n'akuwa empeera ennene. Alhamdulillah alladhi kasani hadha ath-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Naye tugiddemu eyo okumala okwambala olugoye biidhini subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah alladhi kasani hadha ath-thawb wa razaqanihi min ghayri hawlin minni wala quwwa. Alhamdulillah الذي كساني هذا الثوب ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. إذن ببulungi obusoko bw'omulyango guno nti waliwo ensonga ze tugenda okulaba mu maaso awo nga ntono naye ng'ate erina empeera ki nene gyogenda okufuna mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ensonga ey'okubiri mu kutereeza omulyango guno obeera ogoberedde obuluŋŋamu bwa Nabbi sallallahu alayhi wa sallama. Obeera ogoberedde enkola ya Nabbi, obwofu bwa Nabbi, obuluŋŋamu n'enkola gye yalina, kubanga bwe tugusoma omulyango guno tugenda kubeera tukulaga engeri Nabbi wano bwe yatuukanga wano yakola wati, mu mbeera wano bwe yalinga agenda okulya, bwe yalinga tugenda tukulaga. Bwe tusoma adabu, empisa z'okulya n'okunywa, tugenda kuba tukugirayo Nabbi bwe yeeyisanga mu mbeera ez'enjawulo alayhi salatu wassalam. Era kyevula abamanyi abamu omulyango guno baagutuuma batya? Baagutuuma al adabu annabawiya.
al adabu annabawiya ekitegeeza ki empisa ez'obwa nabbi ogenda kuba otambula obulamu obutambuza nga nabbi bwe yabutambuzanga ekyo nga kitiibwa kinene kyogenda okufuna bwogenda mu kwebaka nga onoonya nabbi yebakanga bwogenda mu kulya mu kunywa bwotyo bwogenda otambuza obulamu bwo senga otegeera omulyango guno ogw'empisa ez'enjawulo amanyi bagutuuma al adabu annabawiya empisa ez'obwa nabbi ogenda kubeera mu buufu obwo ng'otambulanga nabbi bwe yatambuza obulamu لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله تقام مولينيك يقول لك يكرونج كمك الله عليه الصلاة والسلام كتب لهم بوغنا كبو بتامبوزا متامبوزيو ngabuli wotambulira osika nabbi wano yakola atya nabbi buli yabwe yamalango kwambala oluggoye nga bwolabye buli yamalango kwambala oluggoye ng'akozesa ebigambo naawe nga bwotyo bw'okola oba mu buufu obwo buli bw'oluteekamu alhamdulillah alladhi kasani hadha athawb warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa bw'omala okulya alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am warazaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwa labo obulamu bw'obutambuza ng'osika embeera eyo nabbi we yabutambuzanga alayhi salatu wassalam nga bulamu bulungi nga bulamu bwa kitiibwa obubeera mu mbeera ennungi efaananako bwetyo emigaso gikyajja yetukulaga gyogenda okufuna ng'otegedde omulyango guno ogusomye biidhini subhanahu wa ta'ala tulabyeko ebiri omugaso ogusooka ogwokuba nti okola ekintu kitono ne bakuwa empeera ki nene omugaso ogwokubiri kyogenda kubeera mu bigere ebyo mu buufu obwo obwa nabbi sallallahu alaihi wasallama naawe ng'otambuza obulamu bwo nga nabbi bwe yabutambuzanga empisa ezo era ne tugamba amanyi baatuuka noziyita al adabu annabawiya empisa ez'obwa nabbi naawe otambuza obulamu bwo nga nabbi bwe yabutambuzanga alaihi salatu wassalam وفق الله الجميع لما يحبه ويرضى والحمد لله رب العالمين